bas mu weekend kibuga Masaka enteekateeka twali mu Nalongo Concert. David LUTALO yasobola okuba ate nga akola ebyafaayo ku Maria Flow. Abantu bamuwagira mbungi nnyo, enteekateeka n'agiwagira n'asobola okuba ate nga asimira ddala. David LUTALO yasobodde okuba ate nga asiima bannamasaka bonna abavudde wala n'okumpi okubeera nga bamuwagira mu nteekateeka yadde Nalongo Concert, era egenda kuba ate nga abeekyotera lunaku lwa Friday agenda kubeerawo ekyotera mu kisaawe omukulu David LUTALO. Kati mu nteekateeka eno ekivulu nga kigenda mu maaso, David LUTALO yakola ebintu ebyenjawulo. Oba oliawo abantu basobola okuba ate nga bagamba omukulu David LUTALO yalaga nti omutima ate omutima gwa njawulo nnyo. Waliwo abaana abato abajja ne bamuzinirako oluyimba lwe bayita iti zote, abaana babeera muno mu Masaka. Yasobola okuba ate nga David LUTALO bwe bamusanyusaamu n'ababuuza bano abaana bwaba basoma ka school fees keetaaga ki. Abaana baali 5 era David LUTALO nasobola ne bamutegeeza nti mitwalo 15, awo nno gye mitwalo 75. N'olaba nga omukulu ategese ekivulu kye n'abaddiza emitwalo nga 75 mu nteekateeka eyo, era sebo abeera tabayisiza bubi. David LUTALO yasobola okuba ate nga abaana bano abasuubiza okubawa akasente mu nteekateeka yonna. David LUTALO yayogera bw'ati bwe byali ku Maria Flow. Masaka Ghetto Kids Yugi. Masaka Ghetto Kids Yugi. Yamucheza. Ayayaya. Kati musoma tumusoma. Tusoma. Where is school from? Ebenezer Junior School. How much do you pay per term? 9,700. Zizita mu Luganda. Alo mukenda. Etwalo mukenda. Tutambikikuwa. Onji? Emitwalo 9. Nani abawe? Nendala ni abaweerera. Mulo. Manager wangu. Ye mukulu David LUTALO nga ababuuza abaana school fees mugira megambo ate 19,999 meka mu Luganda. Mitwalo 9 mu mutwalo mu meka. Mnayita manager. Wayita manager n'amutegeeza. Manager okira ddala kuyambako ttamu n'ebe. Basasula mukola 15 buli mwana. 15 buli mwana. Nasa kali tulipimamu 15 ele babiri asante bana kama msa thank you so much. Ye mukulu David LUTALO mu kivulu kye kibayita Nalongo Concert kyali ku Maria Flow mu nteekateeka eyo. Yasobola okuba ate nga abasiima abaana n'okubongeramu ettaffaali olw'ensonga nti akasente ka school fees abayambako okubatambuliza ekivulu, abayambako okubasomesa. Oba manager waabwe agamba nti ka school fees kamuyisa bubi, oba oli awo agwa awabi n'ewalungi n'asobola okuba ate nga ayiriba. Omukulu twafunako ku Maria Flow n'atubuulira embeera nga bwe yali, neyebaza David LUTALO ne ttiimu na byonna nga bwe byali. Amanya gange nze mmanja Sam West Africa. Era nze mmanja wa Masaka Ghetto Kids Yugi. Enteekateeka etambudde etya? Enteekateeka etambudde bulungi nnyo kuba ndi musanyufu nnyo kulaba na David LUTALO ne manja Nasa balwadde chance tuzinirako David LUTALO. Nesha mwebaza nnyo okulaba na nnyambye nampeewo ku school fees ku baana bange. Abasasulidde ebbanga ki? Agenda ngaba yabasasulako ttaamu emu. Ze sente mmeka? Mutolo 75. Kati akadde kano osooka otubulire ekibi omwazze mutya okukwataganya ne David LUTALO? Okukwataganya ne David LUTALO yali asonze back wa stage awo. Tumusabamuko nga tusaatuzinyeko oluyimba lumu. N'atuwa chance n'atuwa n'omukisa gamba teri buzibu mugenda kunzinyako. N'abakkiriza? N'atukkiriza. Wakuye luyimba ki? Itizote. Bano abaana omaze nabo ebbanga? Maze nabo ebbanga sidde ne mukko kuba ekinazi kinamalawo kiri mu mwaka gumu gokka. Ebyokuvuga dansi obimaze mu bbanga ki amazina? Mbaze emyaka 2. Nga watandikirawa? Tandikira mu Dream Team. Eyaawo ezindi ekijja bweni awo. Akadde kano weeri oba teriiwo? Akadde kano kunogudde wadde teriiwo ninaakuzizaawo. Kati wava mu Dream Team kwe kutandika ekitongwa?
bamuje mu tiimu n'engenda ke Kampala eyo ndoga nakwatagana ko ne bano ID aba Wembule nenfuna ekyokukola ku group ne ba Wembule bebakwongeramu amagezi bampa ku magezi Wembule nani no kabamuyita abaana ba ID banaabo Wembule ne Edwizi ne bagamba osobola kutandika nabeebuuza kwebuuza nti mukikola mutya ne bambula ngi bakikolamu group n'ogiteeka mu Masaka tubesingira wanti we mutrainingira tubesingirawo kyaba kuzanya trainingira abaana boyina abaana abaana 25 wabeezaawo kuba nenge gyenjiri wamu nawe enjiri waawe nga nenkolamuko nawe kisene kenfunayo nenkaira nekabayamba nekabaweerera nebalya n'okulya nako nenga kusomoza kikosanze mubaana botendeka okusomeza kwensanze kuli mu ngeri ya school fees wali obuzibu kawukaawo kitegeeza David Lutalo yakodde kyamaanyi yankodde kyamaanyi nnyo era ndi musanyufu nnyo ddala kati stage kizokubyeko sezenkubyeko babi bangi yabenkubiddeko Eddie Kenzo Gravity Shiba bayimbi abo bwe bajje Masaka bampa chance netukolamuko naye kati nga David Lutalo chance gye bakoledde yabasuubizaayo kyekirala n'abawayo video kubeerako mu video ze oba ensuubya video yagituwa mwe kati muli ogambe nti n'okuyimba muyimba oba abaana bazina buzinyi n'okuyimba tuyimba nina muno omutayimba bamuyita Queen Melissa kati abawagizi kiki obagamba bannamasaka abawagizi kyembagamba bannamasaka n'ensi yonna nkusooka kwebaza ddala bannamasaka mwebale kujja kwa David Lutalo mwebale nnyo era mwabaweezaawo music wa Uganda yenna tubasaba mu supporting effe wa Masaka Ghetto Kids mwena abali eyo mwena abakwagala namba y'essimu eriki abanjagala bayinza okukuba ku namba yange eri 0742 74 29 51 nze manager Samuza Africa basi ye mukulu oyo omukulu David Lutalo yasobodde okuba ate nga awa omudidi kwa sente emitwalo 75 basobola okuba ate nga abaana bagenda kusomera utamu eno omukulu David Lutalo mu Nalongo Concert enteekateeka bwe yasobodde okuba ate nga agatta ettafaali ku ndongo ey'omu kibuga Masaka